kubanga Museveni tatya Nuupu atya Mpuuga. Kiri kibiina kya byabufuzi sebeni institution n'omuntu. Anti institution Museveni zaasinga okwagala kubanga zo ziri organized. Zikolera mu mateeka. Gomanyi abantu abali ku Nuupu nga ba Museveni. Nga ye babe, nga yabateekawo. Nga babe. Nga bamu briefinga buli meeting egenda mu maaso. Yasooka ogimanya. Wenga omukulembeze w'ekibiina tiyayogera buli kimu. Neze motoka zonna ziyinza okubeera mu track. Kyali tasobola mu people power. Kwa mu people power nze nakwala nkapikika n'envuga n'enzireni. Kati bulinga malamu abantu amaanyi abaagala enkyukakyuka. Mpaya era mbamala mu maanyi. Kyendi mukola bamala mu maanyi because you're in a wrong direction. Because gwe mulimu gwo. Omulimu gwange gwakuba kumala mu bantu bali mu wrong direction maanyi. Ndigwe nkulaba oweteri nga ate gwogenda Kampala. Nze nnina okugamba nti nedda eno okutte ekkubo kyamu. Sisobola kulimbalimba nti nedda bw'ogenda ennyo ebwala. N'oweta bw'oti oyinza okukwata ku luyo olulala kati lulina kulyamula. Ankugamba bugambi vaayo eyo dda wano. Oli Busega naye oli agamba kwata olw'emityano olwo bw'olulega n'olumalako. Osobola okutuuka e Kampala. Okutuuka e Kampala kumba nga Kampala okwata li. Mugambe bugambi kiwukodde eno. Kati nze ngamba bantu nti muve mu bibiina by'obufuzi. Omuntu yenna akuguza ekibiina ky'obufuzi akuguza kasasiro. Bafuniramu ssente abasajja. Banoonya ssente zaabwe. Ky'obalaba nti ekibiina ky'obufuzi buli muntu abeera mu kibiina ky'obufuzi nga yakikulembera ekisookerako ddala Katonda Museveni kyasooka okuwa bwe bugagga bw'ekibiina ky'obufuzi. Nze nakugambako wano nti Bobi Wine bamuyita president. Naye nyinyi yeeyita president. Wonna wosinzira okubeera ng'otulaba nkwaniriza nnyo okubuuzaako nti osiibye otya afunye okusomozebwa nkusaasidde. Asootuka ku buwanguzi kuyozaayoza. Tuli ku MS Media. Nze Matiya Ssekanjako. Nyina Samuel Kalungi abasinga mumuyita Obote. Tugenda kwogera ebigambo olunaku olwaleero. Tulabe bwe binaggweera. Bwana Obote buuza abantu. Abatulaba njagala okubabuuzaako mu nsaasire nnyo mbadde ku gundi. Ku kyuma kya muzungu? Nsaboddemu okole gundi eyo intro. Ate lwaki? Kati teeka wansi essimu. Anti jinjaba okikola kati. Ate ng'okyali ku ssimu. Nedda nno munnange mirimu. Nga essimu esogeddeko ebbali. Yaman. Wonna wasinzira okubeera ng'otulaba nkwaniriza nnyo okubuuzaako nti osiibye otya afunye okusomozebwa nkusaasidde nnyo. Asootuka ku buwanguzi kuyozaayoza. Yes. Tuli ku MS Media. Nze Matiya Ssekanjako. Nina Samuel Kalungi aka Obote. Agenda kubuuza tutandika osunsuula ensonga olunaku olwaleero. Bwana Obote oli otya osiibye otya buuza abantu. Ndi bulungi mwenna batulaba wano ku MS Media twagala okubaanirizaako tusanyuse nnyo okubalaba era twesiimye nnyo okuba nti muli eyo ne mulaba bye tukola wano. Tubeebaliza ddala tetukitwala for granted. Abantu omuntu bw'okutuula ne bw'aba tuula eddakiika 10 n'alaba n'akozesa data we data waffe wa Uganda omumanyi oli aba ateereddemu ddala akasente ke. So tubeebaliza ddala timwebale nnyo mwebalire ddala okuba nti mugoberera. Nze Samuel Kalungi ng'omukulu w'abagambye eri Obote erinnya lyabwe naye sirinaako buzibu. Obote alina bingi bye yakolera eggwanga lino. Ebirungi n'ebiswaza. Naye ffe bwe tuba tutunuulira mu nsi Katonda yatutonda na positivity. Tutunuulira birungi ki? Byokka ne bakutuuma erinnya lya jjajjaawo nga yali mubbi. Ogumira nnyo ku birungi bye yakolera ekyalo. Totunuulira bye yakola ki? Byaswaza. Kakali njatugere ku nsonga ya Honorable Ssegirinya ne Ssewanyana. Yebuvuddeko pulezidenti waabwe Ssegirinya mugenzi, Ssewanyana akyali mulamu. Pulezidenti waabwe Kyagulanyi yategeeza nti bwe yabalambulanga baamugamba nti wadde otulambula mukama waffe byonna mubikoze ng'ekibiina naye abatusiba abamu ku bakulembeze ab'e Masaka ne bagamba specifically leader of opposition by that time Mathias Mpuuga Nsamba. Kyagulanyi n'agamba nti nyina n'ebirala bingi bye mmanyi bye sijja kukola ki? Kwogera. Jatutandike ku statement ya Kyagulanyi. Eyogamba nti Ssegirinya ne Ssewanyana baabasibanga Mpuuga. N'agijjayo oluvannyuma kumpi lw'emyaka 3 omusango gwatambula omu yafa abagimuggyako mulala akyagiina n'akyagiina
Sewanyana naye najja n'ateekamu stamp oba n'akonamu stamp n'agamba kituufu president nga bw'oyogedde era naffe twasuspectinga nga lwakuba nti ye yagezaako kuvuga akataka abamuzza mu layini nti yogera ekituufu tewaŋŋamba tovuga akataka statement Kyagulanyi okwogera ebigambo ng'ebyo yamanya repercussions zaabyo ezinaavaamu ku nsonga eri sensitive bwete erimu okutta abantu tutandikira awo neyanza ekisookera ddala tulina obuzibu twafuna obuzibu bw'obukulembeze abantu bangi obukulembeze bubali wala era tebamanyi kye butegeeza naye tulina ekizibu ng'eggwanga nti obukulembeze bwaffe twabutunda kati obukulembeze bwaffe buli mu mbeera ya opportunity tebukyali buvunaanyizibwa bwafuuka opportunity oba yakunoonya mirimu kati obukulembeze bwafuukira ddala bizinensi saagala nnyo kyogera bwe ntyo kuba kiwulikika bubi kiswaza kati kakati buli bizinensi yonna eyimiridde awantu wonna waliwo kye tuyita maximizing the profits olinyisa amagoba okumaximizinga profits as you minimize the what the input kyoteekamu kwegamba oteeka business empisa yaayo olina oteekamu kitono ofune kinene kyokka nga ate mu layini endala ey'obukulembeze mu bukulembeze oteekamu nnyo naye ofuna kitono bwe bukulembeze obwa Uganda kwegamba obukulembeze by nature of obukulembeze by nature and definition and meaning of obukulembeze olina teekamu nnyo ofune kitini for example ewaka ewuwo olina okulekayo enva buli lunaku olina okulekayo ssente buli lunaku ssente ze tuteeka mu maka gaffe ng'abasajja ze muzimu ku ssente z'otabalirira ko bakira ku makya ne bagamba nti twagala pizza jo bantaddeko embeera ewange ne baŋŋamba mbu happy mothers day mami awishinga pizza ng'eyokya nakyo kyabaddeko kitegeeza nga nina ogigula mu ngeri eri very scientific ennyo either mbatwale kumpi awali pizza ontegedde oba si kyo ngiteekemu boodabooda z'abano bagulovo etuuke mu bwangu obw'ekika ekya baleeteka delivery nga byonna bitegeeza ssente ontegedde naye nga bwe nkitunulamu sina bwe ngenda kifuniramu agenda kulyako piisi nga bbiri akole ki akoowe and that will be it naye nga nze ekyena kyange oba ekyetaano kikoze ki kigenze so kati obwo bwe bukulembeze as opposed ku business yayingira mu bukulembeze kakati bino ebintu byolaba byonna abantu banoonya political capital nti Bobi Wine essaawa eno atunda kibiina kye ekya NUP atunda kibiina kye ayagala kibeere nga kirabika nti kyekivunaanyizibwa kyova olaba nti abalala bonna balina okubeera nti wano competition gye tulina competition ya mirundi ebiri abantu bajja nga batugamba baagala kukyusa ggwanga ng'omuntu gwe balina competinga naye Museveni naye beesanga mu mbeera nga balina osooka competinga n'abalala bonna bacompetinga ne Museveni basooke bo babazza ebbali kati ate bo balyoke babeere fit ocompetinga nani ne Museveni kakati ate in the process bamaliriza beedamaginze bo bennyini beedamaginze kati bamala okwedamaginga kati president n'abeera nga takwatibwako n'afuuka omubbi w'obululu n'abeera nga ffeffe naye atusasula aboogera bino amazima agaliwo kale kya eyaffe simanyi lwaki eri bwetyo nti buli omu okwogera bagamba nti ono bamusasudde akolera ggwanga lye nedda anti kubanga bo tebakolera ggwanga bo basasulwa okukola kye bakola kati basobola kuimagininga ti gwe okolera bwereere ontegedde they cannot imagine nti gwe osobola okukolera obwereere bo balowooza nti buli kimu olina kikolera ssente exactly kakati and that is where we are and ekyo sikirinako na buzibu era nze nalya
bo bakugamba bangamba nnyo nejjo nafunye babakozeeko ataaka gwe wakyuka baddawo saidi za Namuŋoona nabasanze mu bbaala somewhere nga balina bali batuddeko ngamba tugwe wakyuka toli objective ne twagenza okuva nga tulinga abakkiriziganyizza ate bo beekubira side baba babo babeera objective kakati ne twavuddewo tukkiriziganyizza ne mbagamba era nze sigenda kuva ku nsonga yange era nagenza okuva nga abamu ate balokose nga bangamba naye era ne mbagamba nedda sibya naye era ku bibiri ogenda kulondako ekimu tosobola kwagala nnyo Mukama nga n'ekibyo okyagala tosobola ontegedde ku bibiri olina okubaako kyokola ki kyolondawo kakati tuli wa Sewanya na Segirinya ne gundi yaabwe nti waliwo kye tuyita political capital Sewanya na yabadde yanoonya kaadi ye era you cannot imagine Sewanya na senga yagambye nti Bobi Wine olimba gwe njagala kati olwedde kati yali ku piiki songoloza Uganda efaanana etya kirowoozeeko ontegedde bulungi nnyo kirowoozeeko ekyo naye omanyi ebivumu saye bye yakafuna naye okimanyi nti nno newaka ewe bandimulumbyeyo okyegedde kingazaako kugamba nti that is where we are okyegedde bulungi nnyo nti now things are driven by fear of the unknown nti oli atya nekyatamanyi kati ekiyinza okuddirira oli akitya buti tamanyi bwekifaanana tamanyi kyakirowoozaako tamanyi kiyinza kufaanana ekyo kimu bw'otunuulira Bobi Wine naye ng'omuntu naye nkugamba yanoonya political capital naye bw'atunuulira ebigenda mu maaso alaba ebituli byatandise omukubamu kubanga ebyo byayogera he's trying to prove a point yenga Bobi Wine he's proving a point ayagala proving a point nti ekizibu kya Nuupu omanyi omuntu Bobi Wine akimanyi nti waali si waalina okuba olwaleero Nuupu ebituli erina bingi ontegedde ebiri unexplainable ebitasobola kunnyonnyolwa ontegedde bano bonna bampuuga kituufu bayinza okuba n'emisango nabikina byonna naye nakusoose kugamba ku kintu kya leadership nti obukulembeze bulina enkola yabwo endala si bizinensi buba buweereza era mu buweereza oteekamu nnyo naye ofuna kitono mu buweereza kyokka te mu bizinensi oteekeddwa okuteekamu ekitono ofuna ekingi kyobola nti oli alinnya ennyo n'agenda e China n'asuubula ebintu ku 15,000 n'abituuka e Uganda wano n'asasula omusolo nabiki n'abeera nga ekintu ekyo kyataddemu 15,000 eri yataddemu shipping ya 10 nga 4 oba 5 nayo biki byogenda omumaliriza nga ekintu kale kyandibadde mu mitwalo 1 n'ekitundu ye n'akitunda emitwalo 7 n'ekitundu nga buli kintu akifunyeeko emitwalo emeka buli piisi gyaguze ye bizinensi kyokka te mu bukulembeze osobola okugenda mu gundi e China n'ojjayo ebintu n'ojjayo bugaali bw'abalema n'obuleeta nga buli kagaali okaleetedde ku mitwalo emeka ebiri n'okasusulira omusolo that is bw'oba ogusasuludde n'okasusulira omusolo gwa mitwalo emirala emeka nga Uganda yaffe bweri na biki n'omaliriza nga okagabidde omulema ne bagamba omukulembeze waffe yo bwe bukulembeze oba oweereza abantu oba oweereza ku bwereere nti oteekamu n'ofuna kitono ddala ontegedde naye ng'ate otaddemu kati awo oyinza kufunawo kitiibwa oyinza kufunawo ate oluusi oyinza okuddemu dda olwedde kakati eyo bwekityo bwekikola bwekifaanana kakati bambi muganda waffe Bobi Wine yamaliriza akoze ensobi eyo kubanga ye atunuulidde ekibiina kye na butya bwe kiyinza okuyimirira n'okwepositioninga mu 2026 alina okuprovinga point eri abamulaba nti bannange kyenjogerako kituufu naye baaliwo baabano ontegedde jangu oyogere kyobola
ne gwe bayita okwogera yogera amagamaga yasoka navuga akataka navuga ochekedde namugamba nedda yogera kiri kubanga ye alina interest mu kiri kyekiprovinga ye kyayagala okuggusa ontegedde so enkola efaanana bwetyo bagikoze ne Museveni yali agikozeeko emirundi mingi agikola nnyo ey'okuyita abantu banyonyole to prove a point but good zisookera ku ye report zisookera ku ye era abazimanyi ne wano aba approvinga ki audience aba approvinga point ye n'abantu bano abaliwo ne audience n'abamulaba at all levels nti ekintu kiribwe kiti kyekituufu kakati kitalo nnyo nti twogera ku bantu abamu nga baafa n'okufa kati nga Segirinya yafiira mu ono drama nze I call it drama okyegedde bulungi nnyo nti yafa mu mbeera efaanana bwetyo baamusiba kubanga senga tebaamusiba oba oli awo yandibadde mulamu kubanga okufa kwe kwonna kwava kumukola ki naye n'okuba nti okutuuka essaawa eno nga tugamba kati tutandise okutunuula nga tutandise okugamba tutandise okukyusa ebigambo bye twandibadde twogera kubanga Bobi Wine yawulikikako ng'ayogera kufa kwa Segirinya nti Museveni yamukoze ki yamusse kakati ate yamusiba mulala ate nakiera yakikakasa mukuziika tugende mpola oba ngenze speed nene tusobola otambula mpola mpola ogenda kulinnya ku muliro tuve ku speed eri ekinana tudde kwana mukuziika gamba Museveni yamusse statement eyo weeri it is on record bakiri wana ate akugamba abasiba be balwa ayasiba yani mpoga ate naye akikonfaminga ate nga ffenna tumanyi obulwadde bwa Segirinya bwava muki mu kkomera kakati what is what wasirika n'otayogera ku bintu bino until now ontegeera kigezaako kulaga until right now kakati who is who okyegedde bulungi nnyo ani kati ani omutuufu ow'okunenya kufa kwa Segirinya kubanga obulwadde yatandikira mu kkomera okukenena paka teyadda mabega paka lwe yafa okyegedde bulungi nnyo so kati those are all the questions ekyo kiina we kigattira ku nuupu ogenda maaso nga mu nuupu mwenyini mwe muli abantu abatta abanuupu kubanga by that time omusajja oyo gwe bayita Honorable Mathias Mpuuga Nsamba yali akyali muki mu kibiina nga si memba bumemba naye nga ye depute wo mu Buganda ate nga leader opposition mu parliament ekyo kitegeeza ki okategeera bulungi nnyo nze ntandika okulowooza nti ku DTB mwafuna obutakkaanya nga mwena mwali musibye Segirinya because waliwo ne statement endala ezava mu kkomera ng'ate Segirinya yeekokkola Bobi Wine yeekokkola gundi si Mpuuga yeekokkola Bobi Wine ne yeekokkola ono omwami bamuyitaani Kazirwe Bashiri ne yeekokkola n'ono omwami omulala bamuyitaani kati essaawa eno leader of opposition no se leader of opposition naye omwami ono ow'egomba eyo ow'ebutambala ye Prada Gomba Muwanga Kivumbi oyo ng'abeekokkola ng'amawulire agava mu kkomera egyo myaka giringa 3 emabega ontegedde era ng'anenya gagamba lwaki Bobi Wine takola ekisoboka ne tufuluma wano ebyo biri ku record I think I even have the video ebyo biri ku record ontegedde bulungi nnyo so kikyengezaako okugamba nti what are we dealing with now ati who loses who gains mu statement zino ani aluzinga ani againi waliwo kyaluzinga ne kyafuna buli omu essaawa eno gundi ayinza ofuna kaadi Sewanyana ayinza ofuna kaadi oba obutagifuna ontegedde ate ne Bobi Wine kimuteeka mu position egamba nti
kyayogera osanga mazima kubanga alina audience ye erina omukiririza by all means. By all means ensonga laki bakuba engalo. Era yo basanyuka. In fact ne bwe yeyogera bogeza ekigambo Mpuuga nakibakola ki kubanga alina eyo audience ye erina okumuwuliriza. Ontegedde erina okubanga ewanika ebbango. So ekyo nakyo bwe kiri. So Mpuuga definitely yali mu nsi ndala kati. Yali mu nsi ndala. Ali mu nsi ndala atya. In the sense of omanyi Mpuuga politically ye ali mu kawungezi ke. Sure. Okulega nga akyusiza style. Style naye bana ino balumba kimafia nga bamulumba kimafia. Baluwa bano. Waina sigala masuuti ge n'amakooti ge. Ng'owe ekitiibwa. Alina kutuuka nedda ye Mpuuga agenda kutuuka ekiseera akyusa obuufu. Agenda kukyusa bubuufu. Kubanga abantu tebakyalina nabo bbanga ddene. Bano tebakyalina bbanga ddene mu politics waffe. Nuupu tekyalina bbanga ddene mu politics. Sure. Eri mu kawungezi kaayo. Nuupu eri mu kawungezi kaayo? How comes? Anti kubanga besaddaaka. Ate nga ndaba kadi yaabwe kyali ya No. Bajjagala. Osanga mu lubaga awo nga abantu nga munene abagala kadi yeni. Nkugambe anti bantu besaddaaka. Kati ffe tulina ekintu tulina kye tuyita numbers and kye twandiyise numbers syndrome. Numbers syndrome. Abantu baffe babeera excited nnyo ne numbers. Numbers ze zikola mu byobufuzi. Si zokka. Idea esinga okukola. Ekyo yensobi abantu gye basinga okukola. Kati idea onagigusa otya nga tolina numbers? Teweetaaga numbers mu ntandikwa. You don't need everybody. That is where we have a very big challenge. Abantu balowooza nti oteekeddwa okuba ne numbers from the beginning. Numbers zirina kukula. Numbers z'ebyobufuzi olina ozikuza organically. Numbers zikola sense ng'ozikuzizza organically. Nga tezizze. Numbers z'ebyobufuzi zirina kuba tezirina ba genetically modified. Ate tezirina kubeera event. They are supposed to be a process. Era omuntu buli political person yali abadde successful in politics atandika ne numbers ntono. Najja nga zirinya mpola mpola. Exactly. So si numbers kubeera nyingi first nezoka zikalumu. Kati Nuupu kyerina nti yalwala obulwadde bwa number syndrome. Kati Obote? Yes. Ngamba nti Nuupu akaseera kaayo kati ni mu byobufuzi. Kati ni nnyo. Eri mu kawungezi kaayo politically. Era nga namba bwe zajja. Proving a point yo Obote gwe ng'omuntu. Andi kakati history akulaga bulungi nnyo. Ebyafaayo akulaga bulungi nnyo. Abantu bonna boolaba mu Nuupu balina ebibiina gye baava. Naye bonna bajja na hope ne promise. Mwalimu hope mulimu ne promises. Hope yasookera ddala yasooka kuba nti Museveni agenda. Ekyo bagenda bakizuula nti kisoboka. Tekisoboka. Singa bo be bakireese. It is possible. Naye nga not via NUP. Not via NUP. Via other processes. Exactly. Other means. Ekyo kyo bwe kiri. So ongamye nti abantu bajja balina essuubi erisooka. Museveni agenda. Kuluna agenda. Lyessuubi. Along the way tuli ku luguudo ne tukizuula nti takyagenda. Tekisoboka. Ontegedde? Takyagenda because batomera ebintu ebitatwala Museveni. Ekisookera ddala bayingira mu bibiina by'obufuzi. Kubanga Nuupu teyatandika nga Nuupu. Ffe twatandika people power. I was part of people power. Ontegedde? Mwegatiremu buli omu n'endowooza ye n'ekibiina. Twagamba amaanyi g'abantu nga ge walaba mu 8 mu 3 mu 4 mu 5 mu 6. Ge gali amaanyi g'abantu nti abantu buli omu yalwana. Ontegedde? Olwaleero nti olutalo olwa Museveni luleeta Museveni wano. Omuntu yajjanga awo nga abayeekera balaga eno bwe bati. Ne bagenda. Nga bamusiibudde nako.
ontegedde amanya tuli kukozi mbere bulungi sajja tumutwala ne bagende ne bwe bati aba government we bajja n'obalima ndisina balabako patro ya government nejja ne bavaako ne mundu zaabwe nene bambadde obukokolo batiisatiisa balinga bajjaati batugambe we've got information nti wano waliwo abaki abayekero balabyeko n'ogamba nti embalabi bakutte wano kumbe bagenze eno so muba kukozi yemu oyo oba omusinza okulwana aba alwanye olugenda eno bwoti n'owulira nti ate eno bakubye nga takyaliwo oba okyali mugundi oba okyawakana so the point is mwaddira amaanyi g'abantu ne mugonoona amaanyi g'abantu mwagakwata ne mugonoonera mu byammwe kubanga abantu babeesiga ne babawa amaanyi what we call people power bwe babawa amaanyi mwe ne mugonoonera mu byammwe era ffe abagezigezi twavaayo mu ntandikwa ne tubagamba kubanga Nuupu yajjanga kibunomba nga tulaba Kavule wali bakutte Bwambuleera nga bagamba nti bane buli wolaba Kambuleera tiikinga kamwoca buli wolaba Kambuleera kola ki tiikinga tugamba ate kino kivudde wa kizze kitya ani akireesa kikola kitya ntya kyekyo ne tuvaayo tugamba nti muleesa obuzibu abantu abakyama bagenda tuyingiramu tugenda kulaba gurupu ennene eyasuula Ssuubi eyasuula DP eyasuula ng'ekutte eti ne tubagamba muyingize ekintu ekirala mu kirala era ne basirika nedda ffe wano gwe walaba Mbuleera tiikinga oba ani agiriko gasisola Bambuleera teekako tiiki gwe walaba Mbuleera tiikinga ne tubagamba eyo nsobi yali nsobi amaloboozi gaffe gaali tegawulirwa okyegedde mwali mubuutikiddwa amaloboozi gaffe tegawulirwa bannange mugenda kuleeta abantu ne batiikinga ffe people power kyetwajja twagamba nti tuleeta amaanyi g'abantu amaanyi agabaki ag'abantu amaanyi g'abantu bano ne bagakwata ne bagashrinkinga ne bagateeka mu kabiina k'ebyobufuzi pressure nga bagijjawa pressure eva President Museveni ebiseera ebyo ng'alwana agamba nti oba buli muyimbi era yayogeranga nnyo ebyobuyimbi bino si byakuyimba kugira yingira ebyobufuzi funa ekibiina ontegedde ani yakugamba nti ebyobufuzi bibeera mu kibiina mwokka ye Museveni yajjira mu kibiina ki UPM etya Museveni ne bamukuba akalulu yafunayo mbaka wo muno n'agenda wa munsiko emundu n'ekaaba exactly emundu yajjukira mu kibiina ki fulunasa biki kibeegattira wamu people power amaanyi g'abantu nkulaga amaanyi g'abantu as opposite amaanyi g'ekibiina kati bano baddira amaanyi g'abantu ne baganyiga mu kibiina ekyo ekya Nuupu nti amaanyi g'abantu kati gaggwawo era kati wali people power tekikyali nsonga ku Nuupu awo Nuupu y'ensonga era ebibalwanya kati ye Nuupu ye business gye bayita Nuupu because yo yafuuka business batunda ne t-shirt batunda ne jacket batunda ne gundi bagira batambula balina n'amamotoka ebyo byonna tebirina biyambira ku nkyukakyuka so kyaseeseetula abantu mu birowoozo byabwe abantu ne baseeseetuka kakati abaasigalawo abagezi ne bagamba tukifunyeemu tutya tukibenefitinzemu tutya ye kaadi kuba kati ku Nuupu bw'oba nga tolina kaadi tolina makulu era bagamba yo kaadi tagiina wano nti aye Sewanyana kyali kimwogeza kaadi kati ekikulu kya byonna kaadi nti oli bw'abalamu n'agamba wait a minute kiggwa kitya nina okubeera royo wano neetaagawo kaadi
notandika okuba yes man. Yes man. Yes, kubanga bona ekyanga nga bano babaagala nga baani togenda kufuna kaadi. Tosobola kugifuna. So kati ye embeera eriwo. So kati amaanyi g'abantu gaggweera mu Nuupu. Gali omwo mu Nuupu geekoze eki? Remember waliwo triggering amaanyi g'abantu kye bayita people power. Kubanga ffe Bobi Wine bwe yanoonya akalulu, bwe yali anoonya kaadi baagimumma bonna. Si kituufu. Si kituufu kiti? Si kituufu. FDC yali emuwadde yagaana okugendayo. Kye nkugamba. Naye era baagimumma. In fact, FDC yo tugamba 2017. FDC yali ekkiriza omuwa kaadi. But baatulamu ne bagamba kantinti waffe. Bwe bajjeeyo. Okubeera omuntu mulamu. Tugize kantinti kaadi. Kye nkugamba kyekyo. Eyo DP yali emuwadde kaadi okuba yagaana okugenda ku State House okunonayo kaadi ya DP. Kye nkugamba ekyo. Kati kye kyabaawo. Yetukolera mu people power. Amaanyi g'abantu ge gamuleeta. Amaanyi g'abaki? Era gaali gasobola muleeta kuba president. Senga ya insistinga. Organization obukulembeze format. I think ekibiina ky'ebyobufuzi kyali kyetaagisa. Tekyetaagisa kati mmwe mwerimba. Wano ekibiina ky'obufuzi mu history waffe. Ekibiina ky'ebyobufuzi wano tekikolangako nkyukakyuka. Tekikolanga keda tekigikola. Wano tetukola nkyukakyuka mu byabufuzi nga tukozesa bibiina. Maanyi g'abantu ge galeeta abakulembeze ba wano. Maanyi g'abantu okuva nga tuva mu mikono gy'abazungu, power of the people. Kubanga bino ebibiina it is an ideology y'abantu. Omuntu yavaayo n'agamba ka designing era ekyo ekibiina yali trap esooka Bobi Wine mwagwa. Museveni n'abeera ng'awedde ng'amaze okugamba nti kati nze ono mumaze. Even after kukifuna waliwo engugula naawo. Yes. Tuba tuwadde ssente. Nti ekibiina kasa kijja ne kiyingirawo. Biba bikyuse. Ekibiina kirina amateeka gakifuga. Ontegedde bulungi nnyo? Ate amateeka gakifuga ga designing wa Museveni yennyini. Gwe gw'olwanyisa. Gwe takimanyi ekibiina kibeera approved by electoral commission. Ye regulator. Kyokka nga regulator amulonda ate Museveni yennyini. So bobera mu people power oba anirule oba tosola yes tofugika. Obeera as open as you are. Nti gano maanyi g'abantu twalina n'abantu nga bali mu NRM nga bagamba nze ndi NRM naye njikiriza mu people power. Gondi oli. Tobajjukira? Bateka mu weka sambi. Tobajjukira? Bajjukira. Bonna bwe twaleeta Mbuleera. Ne bagamba wali. Ne bagamba ekyo kirala. Ekyo kirala kiba kibiina kirala naffe tuli kibiina kirala. So trap esooka yali yakugwa mu kibiina. Waliwo kyanyunyula wali eyiti ekisooka bategeera nti NRM nti NUP tesobola kutwala Museveni. Tesobola. Kati ekyo nakyo kisesetula abantu abadde naawe. Era bangi nnyo badduka. So ekirala ku byafa abamu balinayo fear. Okimanyi nti abantu bangi abatali be NUP naye nga baagala kaadi. Kati nga bali wali balinga obubwo obubbi. Bali bati. Butereevu bayitirivu. Nga bali bati. Kyekyo people power naye nga ali bwati. Nga bali we bati. Omukulu we bayogera kibali. Kubanga ekisooka bamaze okulaba ku kyekitegeeza okuba nti kaadi bagikuggyeeko. What does that mean? Ontegedde? Nti kaadi bagikoze ki? Bagikutuddeko. Kati nga bolaba gundi bwali. Bamuyitaani? Omusajja gwe tuyita oyalina gwayita? Amagenda maaso muveeko wali. Kati ffe tusoose wano babe basooseewo. Sijja bano balina olugezigezi. So amma tubadde tugamba ki? Tubadde tugamba nti ye tubadde tugamba ki? Olaba batubuza buzizi. Badde nkugamba nti kaadi kati yetwala wali abantu. Nti abantu balinga olubu olubbi. Bagatta kintu kimu kaadi. Ontegedde. Kati buli lwobeera n'abagobereza ab'ekikulu ekyo toba na future. Kuba baba tebakwesiga. Bakwetagako kaadi yokka. Baba bakwetagako kaadi yokka. Kitegeeza baba bakutya naye nga tebakuwa kitiibwa. Kati Bobi Wine essaawa eno abantu bamutya okufa. Era ffe abamwogerako kyobola nti batugamba bino byonna. Bwe bakuwa ssente olabika olina n'emmundu we. Ontegedde bulungi nnyo. Naye tebamu ogaye bamutya? Naye tebamuwa kitiibwa.
nsobola okubanga nkutya naye nga sikuwa bino si bya Bayibuli nti nnotya Katonda amagezi mwe gasookera. So banga ono mutya naye nga ekitiibwa sikimuwa. Era bagamba bwe bati mwana tetulina kyakukola. Omusajja talina gyatutwala naye amasannyalaze yagalina. Babyogedde batulumbye oli nagamba bimwogera bituufu naye ate muno tunaakola ki alina amasannyalaze. Otegedde otegera bulungi nnyo. And that is where we are. Kakati awo tulinawo future. Awo future weeri awo enkyukakyuka weeri. Tesobola. Because scientifically ebintu bikulaga bulungi nnyo. Olaba nayo yennyini yeeremereddwa. Nuupu yatandika amaanyi erina mangi essaawa eno gakendedde. Ontegedde myaka egi okukipimira ku kinti gakendedde gwe kyalina maanyi ge yalina. Tunabagenda mu kalungi ababaka bayo beetoddeko. Tosobola kumanya olwedde waliwo abeetoddeko. Yes, olw'endowooza. I think endowooza yo singa esesetwa ku kibiina ky'ebyobufuzi. Nze nkakasa osobola okutambula. Anti awo wali obuzibu nti tuteekeddwa okusooka okutunuulira Uganda first. Ng'ekisinde kya Hassan Nsubuga kyo kya Buganda first. Buganda first naye kugamba kati njogera ku Uganda nga yeesooka. Nti baba Museveni baali mu nsiko ng'ebirala byonna tebaagala kubirowoozaako nga balowooza ku kintu eki Uganda enaaba etya nga tebalina nnyumba. Nze gundi yali mukwano gwange Geno Eri Tumwine ne Geno Eri Tumwine yagamba nti beegombako n'okubeera ne famire. Okyegedde beegombako n'okubeera ne famire nga bagamba nti ne tulibeerako n'abakazi ewaka. Okyegedde naffe ne tubeera n'abaana. Okyegedde bulungi nnyo nti that was for them they were thinking about Uganda. Ontegedde eyawamu ng'amaanyi g'abantu ge gabatambuza. Ono bw'abawa muwogo oli n'abawa sukaali oli n'abawa gundi onaabawa ente onaabawa kino ge maanyi gaki g'abantu. Olwaleero kye tutalina olwaleero tetulina maanyi g'abantu. Olwaleero tulina maanyi ga Nuupu. Kyova abantu balwana kunoonya ki kaadi nti amaanyi g'abantu gonna ge twali tukuŋŋaanyizza twagasonseka mu Nuupu. Lwe tukola ekibiina lwennyini waliwo abeekutulako. Nange nga mwendi nagamba ekibiina ky'ebyobufuzi nga Museveni yakivunaanyizibwako. Ko Museveni avunaanyizibwa ku bibiina by'obufuzi byonna mu Kampala mu Uganda. Bwekiri wanga ne sente zigenda mu bibiina by'obufuzi yano zisayiningako. Kakati ye tasobola kudizayiningira kintu kigenda kumuwangula. Kati ye yateekawo ebintu bye nga ebintu ebisobola kati omuntu gw'olwana naye ate nga yagamba nti nedda ekikondeso kinkube wano olumu muba mulwana oba muba mulimba tonkuba ku mutwe ewala wonna nkuba wonna tonkuba ku mutwe. Ontegedde olumu muba mulwana muba muli kuki oguba gufuuse omuzannyo gw'ebikonde. Omanya omuzannyo gw'ebikonde tebakukkiriza kukuba biroda beroti. Ontegedde bulungi nnyo nti yonna kubayo naye tokuba biroda wat naye nze nazze kuwangula kuba siri mu muzannyo nja kukuba weebake. Okyegedde bulungi nnyo ginyige ontegedde nti nze njagala kukuba nkole ki nkuwangule njagala kukutta ate gondaga nti tonkuba ku mutwe. Kati obote onjala tugende. Olutalo wakati wa Mpuuga ne Kyagulanyi. Mukulabako. Olutalo luvaawa because ndaba lunene nnyo. Lutalo lwa Museveni. Kadem. Lutalo lwa Museveni olwo. Njagala lwa Mpuuga ne Kyagulanyi sagala lutalo lwa Museveni. Anti lwa Museveni. President Museveni yateekamu ebirungo. Yaga kati pensa munyigeri no. Ono wakakozesa Nuupu okukuba Mpuuga. Kubanga Museveni tatya Nuupu atya Mpuuga. Kiri kibiina kya byabufuzi Museveni institution n'omuntu omuntu. Anti institution Museveni zaasinga okwagala kubanga zo ziri organized. Zikolera mu mateeka. Gw'omanyi abantu abali ku Nuupu nga ba Museveni nga ye babe nga yabateekawo.
nga babe nga bamu briefinga buli meeting egenda maaso yasooka ogimanya wenga omukulembeze w'ekibiina tiyayogedde buli kimu neze motoka zonna ziyinza okubeera mu track kyeyali tasobola mu people power kuba mu people power nze nakwala nkapiki kawe nenvuga nenzira eri nodde eri nga talina wakutaayiza teyaliiko mukulu teyaliko secretary general teriiko ki eriko omuntu omu Bobi Wine ate womukwatire omulala abudda buzima mu mugongo ate tomumanyani muba unpredictable buli kimu kubanga buli it is people power gaba maanyi gaki era Museveni yagamanyi ge gamuleeta kyova olaba nti ye kwatirawo n'agamba nedda twagala order bwama munalwana mu byobufuzi mukole ekibiina gwe kyekibiina olowooza president era tekimanyi tikiwandiisibwa ekibiina bakiwandisa 2 yali National Unity Reconciliation and Development Party yafuuka NUP ndowooza 2019 bano ne bakiyingiramu mpolampola gwe tokimanyi nti ebitongole bya buli kitongole kya gavumenti president kyalina buli kitongole kya gavumenti ekirimu MD wa president buli kitongole nga kya gavumenti nga kirimu MD w'ekitongole nga boolaba URA nga boolaba gundi nga boolaba byonna afuna briefing buli week oba buli mwezi era ye consumer wa information nga abeera briefed by the MD kukigenda maaso kubiriwo abakozi be baagala okuyingiza ne baagala ofulumya nekiki n'ensonga na biki byonna ekyo tokimanyi kigata kitya naye niwo kati kyakyuka kiti ekibiina okutuuka okuva mu reconciliation okufuuka NUP National Unity Platform bakikyusa bakagombe teyamanya president amanya lwaki tamanya kakyengezako kugamba kati ate nga kigenda lwanyisa ye kireeta president agenda omujjako ne kati bulinga malamu abantu amaanyi abaagala enkyukakyuka era mbamalamu maanyi kyendi mukola bamalamu maanyi because you're in a wrong direction because gwe omulimu gwange gwakuba kumalamu bantu bali mu wrong direction maanyi nti bwe nkulaba oweteeri ng'ate gwogenda Kampala nze nina okugamba nti nedda eno okutte ekkubo kyamu sisobola kulimbalimba nti nedda bw'ogenda ennyebwala n'oweta bw'oti oyinza okukwate ku luyo olulala kati lulina kulyamula ankugamba bugambi vaayo eyo dda wano oli busega naye oli agamba kwata olw'emityano olwo bw'olulegana olumalako osobola okutuuka e Kampala kumbe nga Kampala okwatali mugambe bugambi kiwukodde eno kati nze ngamba bantu nti muve mu bibiina by'obufuzi omuntu yenna akuguza ekibiina ky'obufuzi akuguza kasasiro bafuniramu ssente abasajja banoonya ssente zaabwe kyova olaba nti ekibiina ky'ebyobufuzi buli muntu abeera mu kibiina ky'obufuzi nga yakikulembera ekisookerako ddala katonda Museveni kyasooka okuwa bwe bugagga bw'ekibiina ky'obufuzi nze nakugambako wano nti Bobi Wine bamuyita president naye yennyini yeyita president ekyo kiwakana so tuli mu kumaliriza obote kubanga omusajja ngamba kantu kamuyasizza simanyi kuzizza eddakiika 5 bannaye eziwezo kati kyengamba Bobi Wine n'empuuga Museveni ate ampuuga okusinga Bobi Wine nga yes bano be bamusumbuwa kubuulira mazima Museveni ati ampuuga okusinga Nuupu sigambye Bobi Wine kuba Bobi Wine senga abeera yekka it is a different story nga tuli mu people power maanyi g'abantu naye ng'ali mu kakuuni ya Nuupu kuba kati remember waliwo abalwana kati Bobi Wine naye nga tebamulwana bulwanyi balwana Nuupu eveewo waliwo abalwana Nuupu ekole ki eveewo but remember amaanyi g'abantu go tegavaawo g'amaanyi g'abantu so obadde nga nti Bobi Wine tuli mu kumaliriza yes I mean NUP Museveni atya mpuuga okusinga NUP yes naye si Kyagulanyi because Kyagulanyi NUP yamunafuya nti kati waliwo abantu abatasobola ku associating na Bobi Wine simply because of NUP waliwo oli abali bamuwagira nga bagamba nti oyo guy tuli mabega we naye kati bagamba bw'obeera emabega we obeera mabega wa Nuupu nga tebali ready ku associating na Nuupu tayagala kwogera na Lubongo tayagala kwogera na Katana tayagala kwogera na Nyanzi
Nyate nga Kyagulanyi yengo omuntu amwagala. Ochekedde kyengezaako okugamba. And that's where the problem is. Kati President Museveni ekyo kye yali ayagala. Kyovula bantu yabateekawo mu kakuuni eyo. Nti muyingire ekibiina aba balina. Era kati Museveni asobola okumala omwaka mulamba nga tayogeddeko ku Nuupu. So ogenda siibula abantu tuveewo. Abantu nga tubasiibula tukole ebintu ebyenjawulo. Muve mu kwesiga ebibiina n'okwambala obuwero obwa red obwa blue obwa white obwaki. Mwambala obuwero mu bwongo bwammwe. Muntegedde. Twambala obuwero mu bwongo bwaffe nga tutunuulidde ekintu eki Uganda empya. Muntegedde. Buli alina kyasobola okukola akikole ki? Akikole. Tuve mu kulonda abantu kati n'okulonda kukuno kugenda kubeerayo. Nze seesiga nnyo bigenda va mu kulonda. Tweyanza nnyo tweyanziga. Onabulira sinza okubeera ng'otulaba tukomye wano n'obote. Tujja tandikiraawo. Komekaawo. Olunaku olulala. Yama.